alien skin aina omukisa. Pallaso teyagenze, Pallaso teyakoze kirungi. Togendanga ku stage na muntu nga akusinga maanyi. Right now alien yasinga okutunda mu Uganda. Alien si yasinga okuyimba. Alien si yasinga ennyimba ennungi, yasinga okutunda. Alien kimenke. Omuntu kasitafu na slogan. Oyo mwana wuhu. Oyo alien musoke mumudde wabbali mbabuulira. Nze nasanga abawagizi ba Pallaso nga bazze okulaba alien. Ne bangamba ffe tetukyawanga ku Pallaso, naye right now ffe tuli ba kimenke. Nze Tamale nze mbimanyi. Omuntu alina abantu ku ground go izo mulwanisa. Oyagala offe. This is storm the bali. The bali omuyaga guyitewo. Alien muyaga. Musajja akola kiri kimenke. Nze namuvaako. Nze alien nali simwagala. Era mukimanyi mwenna nasooka ku kivume ekyo ekivubuka. Naye kyamala enviiri ku mutwe natambula mu kibuga. Ng'abantu bonna bali ku kimenke. Bonna bali mu wuuhu. Nengamba, this is a revolution. Gwe tiketi ne ziggwayo mu Legends Hotel. Kati mwagala Pallaso akole ki? Mu butuufu naye wamma n'oba muwagizi wa Pallaso ku kisajja abantu bekyaleeta ku Freedom City. Nzawe nakyukira. Nze sirwanisa muntu aliko favor ya Katonda. Waliwo obubonero wamma obulaga nti omuntu ono aliko favor. Obubonero bweyoleka. Katonda gwalonze amusukulumya mu balala. Alien Katonda amusukulumizza ku banne mu wiiki 2. Mumuyimbi ategeke kivulu mu nnaku 4. Gwali omulabyeko nga talina sponsor. Oyo kimenke tumugende empola. This is a revolution. This is a music revolution. Umanyawo nayo mulwawo tegeera fa abategeevu tulengerera wala. So mugende mumuwagire. Pallaso kyeyakoze kirungi nnyo ekyokusigala. Kubanga kijja kuba kibi nnyo alien okumala okuyimba mugende Pallaso asigalewo ku stage yekka. Kijja kuba kibi nnyo ku muyimbi nga Pallaso mumuwogganire vaayo ffe twagala alien. Kubanga kubisaamu akafaananyi nga alien skin akuta omuziraga byonna bye mwagala byonna mubikole. Naye tunzijukiza lockdown. Buli omu yaliko mu lockdown. Naga twatandika tulya nkoko. Ennyimba za alien zina engeri gye zikwatamu abantu ababadde mu mbeera embi ne bafuna essanyu. You know me city at danger ne bwonkwata kakati Pallaso akole ensobi. Gwoyinza okwegeraageranya n'omuyimbi akusinga abantu. Abayimbi banoonya nambaazi. Era kati Pallaso wamma ankopi kye wakoze sirikira ddala. Ebyo ebyentalo kati wamma bivemu esajja kijja kuleega. Wadde otuuka ku stage ne bakuba obucupa Pallaso. Nze ebintu ebyo mbirabye. Vaayo Pallaso oyinza omujjayo. King of Sakafiri boss. Era Pallaso oyina baadivaiza balungi. Pallaso oyina baadivaiza. Bege biveemu. Ticket visa sazaamu gasiya. Era alien skin okutuukako eyukke kirooto. Ali mu birooto bye. Ayinza n'okubba perfume oyo. Yenna ne kyalimu takitegera alien yabbye bu headsets mu nnyonyi. Kubanga bambi birooto alaba bipya. Pallaso asinga alien skin ennyimba. Naye alien aliko God's favor yenjawulo. Alien kyalina bakiyita kwagala kwa Katonda okutagulwa. Alien skin guno omwaka gugwe. Katonda ayolesa amaanyi ge n'alaga abo abaali ab'amaanyi nti banafu. Pallaso ensi temukyawangako. Pallaso tumwagala. Naye Pallaso ye muyimbi asinga oluyimba lwe basinga okuba ku birthday mu Uganda. Buli omu alukuba. Pallaso ye muyimbi asinga oluyimba olw'abamaama. Mama nsonyiwa sina bingi byakuwa. Nafuna mama nja kusembula mpola. Ennyimba za Pallaso zinyuma. Aziwa obudde zirimu amakulu.
kivulanga ne Ssaabasajja Kabaka yalonda Pallaso naye right now alien skin China God's favor Katonda bw'akuteekako okwagala kwe akuyimusa n'abantu ne beewuunya alien skin byalimu biroto Katonda bye yamuwa era teri muyimbi agenda kuyimirira mu kkubo lya alien skin omuntu nga yayagaddwa abantu ne waaba talina kyakola omuntu nga yayagaddwa abantu ne waaba nga talina kyabagasa alien ayagalwa kubanga yava mu ghetto Abannayuganda abasinga obungi baagala nnyo abantu ababafaanana bw'ogula Range Rover Abannayuganda tebajja kwagala kubanga abasinga obungi babonaabona Pallaso wa alien skin wa ghetto emirundi mingi ghetto ye Uganda ghetto bw'ekwagala ensi ejja kwagala kubanga abantu ababonaabona mu Uganda ghetto mentality bangi Pallaso teyayiga mu concert balamu n'atuuka n'okugamba abantu bayingirire bwerere era ekisawe ne kigaana okujjula Uganda ze zimu ku mawanga agasinga bakireerezi naye baagaana okugenda ewa Pallaso kati bambi Pallaso yafunyeemu ekyokuyiga Pallaso tewakoze kirungi tobula akadaagalaasi kayaaye daagalaasi lwanga akugamba mbu bambi yakikoze mwoyo mulungi nedda si mwoyo mulungi Pallaso bamukuba hands down ekyo kyo kyaggwa nze ng'omulamuzi wa social media yasigalawo omusango nagusala dda alien skin won tewaliyo mpaka ndala tewerumya mutwe nti otegeka endala alien yakuba Pallaso n'amuleka mu kkubiro nze kye nalaba erugogo kyabbala so anko Pallaso wamma beera wooli Abannayuganda tebakozesa nsobi ekisajja kyo sooka okireke alien ye musooke mumuleke amaanyi mangi omuntu aleeta abantu tomuyitwa kwa kati toto kikyaliko kubuza ekisajja kyaleeta abantu 5,000 mbujjayo munnabyabufuzi mu Uganda abaleeta gwe mbuliraayo omuyimbi aleeta abantu alien yaleeta 5,000 ebiri mu ndeesatu mu luguudo nze nina omunene majje eyankubira essimu najonia what's going on there nemugamba afande first wait there is this guy called alien now where has he come from it is a musician ng'abali mu gavumenti be bankubira junior what's there why is it road blocked nemugamba afande you wait okuyimirira Pallaso okuyimirira ku stage n'alien abantu